Performance tebadde mbi kuba tufacinze team na butufite tulumba nnyo just bali balanced mu kisaawe so kituwadde omukisa okuteba goal zaffe okutopinga ekibinja kyaffe kyetulimu kuba kati twabakulembere n'obubonero bumwenda tuyambawo maybe ofacing opponent atali nnyo kale nga aligatuwa nnyo obuzibu ekibiina kyaffe ng'abasambi just kwongera ku performances zaffe kubanga mulimu ba opponent bo nga batuwa difficulties mu kuzannya so kuba kwongerako performances zaffe ng'abazannyi growinga nga team kirungi nnyo okubeera tituwangula buli mutendera gwe tugendako eba stepping stone ey'okuddako. Ekibinja tekibadde kyangu kubanga mu kibinja ekyo mubaddemu amatiimuzi ge tulowooza nti g'amaanyi ate ng'era galina abatendesi abalungi kyokka ng'ate mulimu abazannyi abalungi kuba bw'oba ozannya ttiimu eziri mu kibinja nga zirinamu abazannyi abasamba ku ttiimu z'eggwanga nga under 17 nga zisamba ku under 20 tekikulaga nti omupiira gw'amasomero guli ku mutendera mulala mulimu abasamba mu liigi kitegeeza ekibinja tekibadde kyangu oli ayinza okugamba nti naye ng'ate muwangudde emipiira gyonna kituufu naye oba oli awo mubaddemu okukola ennyo okusobola okulaba nti tusobola okukiyitamu nga bwe tukiyiseemu.